Dorothy Nantalo emyaka 10 webulasana mu ggombolola y'Erwengo Rural mu disitulikiti y'Erwengo ye yeesimidde entaana ez'obuwanvu bwa fuuti 10 ng'emu ku ngeri y'okweteekerateekeramu okufa kwe. Kyokka entaana eno eteereddwamu n'akasenge akamanyiddwa nga Mwanandaani wadde nga Nantale mu katuli ki. Nayagala ngendere mu masanyu nazimba Mwanandaani nga saagala bungi wa ttaka mu kamwa. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino asanze abazimbi bali mu keetalo ngeno nannyini entaana bw'abalambulako okulaba omulimu we gutuuse. Ekyewuunyisa entaana gy'asimye ezimbiddwako akayumba akaserekeddwa obulungi n'amategula boogeraganya n'amaka mwasula. Nantale bba yamufaako ate nga talina mwana yenna ku nsi era nga wadde aweza egy'obukulu 10 akyalaba bulungi n'okuwulira ng'akyasobola n'okutambula. Nantale gwe tusanze nga musanyufu olw'okulaba nti ekirooto kye anaatera okukituukiriza olwetulabyeko aggyeyo emindi ye n'asikamu ku mukka omutonotono asobole okufuna amaanyi. Nantale agamba nti aludde ng'alina enteekateeka y'okwezimbira ennyumba ye ey'olubeerera. Nkwaniriza ku Shabs Updates nga bulijjo. Omukadde ono annyumidde olwaleero. Kakati omukadde yakedde ku makya n'asalawo asimise entaana. Entaana ye olw'okuba agenda kuweza emyaka 10 ndowooza yalabye ng'obulamu obulamu bwateekeddwa buteekateekera bulungi naddala olw'okuba nti teyazaala talina baana basuubira kumuteekerateekera n'asalawo yeezimbira entaana ye obulungi era n'agizimba bulungi nnyo n'okusinga n'amaka ge g'asulamu. N'enyirira bulungi n'agiteekamu tiles wansi, amabaati n'akozesa amalungi ddala okulaba nti yeeteekerateekera anti eno ye nnyumba ye ey'olubeerera. Mwaba byogera wano bulijjo nti ennyumba ey'olubeerera. So kati naye yasazeewo ennyumba ey'olubeerera agiteeketeeke obulungi n'okusinga eyo gy'abaddemu ku nsi kuno kubanga munnaye ku nsi abaddeko kaseera buseera myaka 10 gyokka gy'agenda okuweza. Naye ng'era ayagala lw'anaaweza emyaka 10 ennyumba lw'aba akola ki? Lw'aba agimaliriza. Kakati kino abantu abasinga jjukira society zaffe twogera nnyo ebigambo bino ebigamba nti omuntu bw'akeera ku makya ne yeeteekerateekera naddala engeri gy'agenda okuziikibwamu n'asima entaana nti aba yeekubye ekisiraani. Ebiseera ebisinga abantu bwe bagamba. Tetumanyi how true it is, naye abantu bano bw'obabuuza nti amazima matuufu ani oyo gwe mumanyi gwe musobola otuwa nga reference oba example oyo yasima entaana lwe yagisima bw'ati enkeera n'afa kubanga yeesimidde entaana. Sisuubira nti waliwo omu gwe bayinza otuwaayo. Naye as myths nga bw'omanyi nti ebintu ebimu zibeera myths, n'asalawo abantu abasinga bakyogera nga myths. Kati kyova olaba abamu bagezezzaako kati okigezesa. I think ono kati muntu wakubiri gwe n'akalaba ng'asalawo okwesimira entaana ye. Era simanyi oba inspiration oli kwe yagijja, I don't know, kubanga Muzeeyi Magala ye yasima entaana wano ku YouTube. I think abasinga mwenna mwakirabako. Yasima entaana ye erabika bulungi nnyo, yakalina era n'asalawo okuba nti naye mwe bagenda omuziika. Tujja kugenda ku Magala katono tusooke tumaliriza ono omukyala. Bw'atyo bwe yateeseteese entaana ye era n'agamba ebigambo ebyasinze okunnyumira ku ye bino nti mukwate ssente oba amabugo ge mubadde mwagala okumuwa mugamuwe nga bukyali, so that at least ebisigadde byonna yabyeteekerateekera. Yeeteeseteese n'ente gye bagenda omusalira ku lunaku lw'okumuziika. Bigenda tunyumira. Kugikolera pate kubanga mpezezza emyaka 10 nange nsanyuke mu maka gange gye ngenda okuyingira. Asekeredde abamunenyiya nti yakola nsobi okwesimira entaana n'okugiyooyoota n'abajjukiza nti ennyumba eno ya lubeerera ng'alina okugizimba etuukane n'omutindo. Kye nali njagala nga tewali muntu ajja kukinkolera nga bwe nkyetaaga
nensalawo ekyekolere. Kyokka Nantale asabye buli kiisa ayagala okumuwa amabugo agaleete ng'akyali mulamu asobole okukola ku nteekateeka y'okuziika kwe ennungamu nti kubanga bye ebirala nga ssanduuko yabikozeeko dda. Mpa olubugo lwange ndulye nga nkyatunula nduteeke ku nte yange gye ngenda okutta. Ssanduuku yange nagigula dda gye ngenda okugalamiramu. Abazze okulaba ku nnyumba ya Nantale ey'olubeerera bagenze bamutenda buvumu. Ntidde okuyingiramu naye ne banga ayingira tewali buzibu. Ate omukadde okujja omuyita okumulaba omukadde nga ye mugumu. Bo abali ku mulimu gw'okuzimba entaana eno basanyufu ya nsuso nti kubanga buli materiyo gwe basaba. Ate ebiseera ebisinga ebintu bino nno ndaba byetaagisa abantu batandike okweteekerateekera entaana zaabwe. Yes, baleme kumalako bantu mirembe. Bw'obanga olina obusobozi weesimira entaana. I think now people are trying to prove nti ekituufu kiri kye baalinga boogera it was just a myth nti amazima si matuufu kubanga kati ono ogenda mugamba ki agenda kuweza myaka 10 ogenda mugamba mbu bw'onaasima entaana mbu ate ogenda kufa wagambyeko nti abulayo emyaka emeka okuwangaala. So it's not something that would scare her. Ekyo kyo takitya nga bwe nagambye nti waliwo wano omulala eyasima entaana Muzeeyi Magala. Entaana ye yagizimba bulungi kubanga ye by that yasima nsime yazimba nzimbe kumpi n'amaka ge nga yakalina eyiye eri waggulu n'azimbira n'abalala n'asalawo azimbire n'omusikaawe kubanga omusikaawe ate yiye lwaki aba yeezimbira nga ye asobola omuzimbira waali. Bwe yazimbira omusikaawe n'amala I think yazimbira ne mukyala we yazimbira abantu nga 3 ku 4 entaana. Yes, ye abaasooka waggulu yagamba tagenda kwemenya abadde mu nnyumba enyirira naye ng'ate ya wansi naga lwaki nze mba siteeka ntaana yange nga yakalina. Bino ebintu ate kye mbaagalako bano abantu abali mu kuzimba beezimbira birungi okusinga ku bye babadde basulamu and that is something very amazing okusinga kuona asima obusimi entaana. Tuluira Magala abamulayika mwerabira n'okwerabira sitole y'Amagala. Magala wuuyo ayagala omulabi omulungi wa Terefayina tumulambuzeeko ku nteekateeka y'entaana oba ey'okuziika kati entaana yo wagisima Muzeeyi ko okuziika ko kujja kuba kwali nga nfudde akati entaana eno eri bweti kati wano twatwambuka wa ku ntaana mbadde ye yakuleesa okulaba tugende waggulu wateekamu sementi yenkana ki okulabika nti ojjaku ajja kunyiiza abalaba entaana yeeno eno yentaana yange obwedda mmanyi tuli wali wansi wali alinsikira ati nze nziikwa mweno wasooka ya wansi kwagenda okusikira nasooka ya wansi ngera mwe banziika ne bwe natunuulira amaka gano gensuzeemu obudde bwange bwonna kati nga kijja kuba kya bulabe okuba nga nfudde sisuzeeko mu kalina ate awo ng'alekera abataagazimba konze kankyuseemu obutaluluma nziikwe mu kalina kati ate bakitwala azimba kalina kati wano n'ogisulamu kati singa okyali mulamu sirina busobozi ate nga wafunye obusobozi bw'entaana era bwantaana yokka olaba bwenkana n'eri enju kati obusobozi bwafunye wakuzimba kalina ya ntaana obuba mbuyina saagala ku luluma egenda kuba yakubikkulako akati egenda kuyizimbwa egendeko ekisaanikira kati wano tukyagikola bukozi nga basobola okubikkulako tebambikkulako ate lwaki bambikkula kyeŋŋamba ogisaanikirira ddala kati bwe banteekamu nga baziteekako amabaati nga siraabu nga bayiwako siraabu nga basaako maboozi enteekateeka z'okuziika zo ziriba zitya kuba yentaana yo bwenfa tuli ku puroguramu y'okuziika mala ennaku 4 bakuba ennyimba 6 ez'abasudde 2 ez'akafeero 2 n'eza sebatta 2 era olukutu kwaba pam
bamba kubalwa abasudde mpulira nnaku endowooza essaawa ey'okufa. So kati sitole y'amagala bwetyo bwe yali ye yeezimbira entaana ye buli kimu n'akikola bulungi. Kati bambi bwe ndabye sitole y'omukyalo oli nankwasa ennaku bambi ekisooka talinayo mwana n'omu, tazaalangako, tasitulangako ku mwana yenna, ye bwe yagambye. Yes, like kale owuwe nga ye omuntu. Kati awo ndowooza obulamu engeri gy'abaddeho simanya, I think maybe abadde mu lonely life. N'asalawo n'agamba owaaye engeri gye mbaddeho nga buli kimu neebeererawo, lwaki seezimbira ntaana yange we mmanya nti we bagenda okunziika obulamu bwange bukomekerere nga buli awo. N'agizimba ng'enyirira nnyo n'okusinga akayumba kaasulamu, kuba kaasulamu ka ttaka nga bwe mwakalabye. Ne Magala bw'atyo bwe I think kirabika ono yakopye Magala, oba si ekyo nga yalaba ku vidiyo za Magala. Okuba yalaba ku vidiyo za Magala eza ku YouTube oba ku TikTok. Yes, n'alyoka asalawo naye yeezimbire. Olowooza ki ku ky'okwezimbira amaka go ag'olubeerera? Olowooza kyamakulu? Tukyali ku eri miithi abasinga gye bagamba nti omanyi okwezi kasita ozimba entaana oba kasita osima entaana oba omaze okukendeeza ku bulamu bwo ng'ogenda kufa. Okkiriza kituufu kweri? Sisuubira nti kati bali babiri bokka, waliyo n'abalala abaakikola. Abantu tutandika okwesiimira entaana zaffe. Anyway, kyonna ky'olowooza kiteeke mu comment section awo, then tujja kumanya discussion engeri gyegenda okunyumamu. Please subscribe ku channel eno. Omukama abankumire. May God bless you. Thank you so much.